Kutomera list ya red flags muwasajja oba mubakazi olunaku lwemutandika okudatinga tosobola kumanya muntu ekyo kanchikubuulire okimanyi. And that is the reason to why mbagamba nnyo nti omuntu muwaakadde omumanye. Omuntu oyo gwoli mu kudatinga okumutegera red flags zalina ekisookebwako mu bulamu bwe bw'aba alina any social media platform page yabeerako bwogu talibeerako na muntu mulala kitegeeza oyo omuntu amanyi ye teri mulala obonfuna bwe kasitotunuuli ekisookerwako bw'aba ne platform on social media omuntu oyo ku page ye tekuli baako muntu mulala kubanga mu bulamu amanyi yekka ye buli kimu. He or she is the only good thing in this life. Ekyo kye kisookebwako. Ekyokubiri omuntu oyo bwakusobya ne bwaba takusobezza nga gwosobezza eva gwaba omukyamu era kikkakatako okubanga weetonda omuntu yateekawo excuses ezikuleetera okufiiringa guilty every time nebwe weewozaako ne bubanga tokikoze muli munda mu ggwe akuleetera okubanga buli dakiika olina kwetonda bwetonzi. It's a red flag. Omusajja oba omukazi ng'emikwano gye bakazi nga musajja bw'aba mukazi nga mikwano gye basajja bw'aba musajja ng'emikwano gye bakazi it's a red flag. Oyo tasalawo takuta. Omuntu yenna ayagala okubaako kyeyongerako ekinene ebiseera ebisinga ne bw'aba gentleman anoonya abantu abali mu kategori y'abasajja bonna abagagga basajja bannaabwe tebakulimba. Kategori y'abakazi abagagga babeera n'abakazi bannaabwe nga bagagga cause endowooza y'abakazi eri totally different from y'abasajja. Onfuna bulungi. Red flag eyokuna. Red flag eyokuna mu bulamu bwe tulimu omusajja oba omukazi gyasobola okuteekawo kye kintu ky'okubanga buli ddakiika kye mwogerako oba nkayana mufunye obutakkaanya mikwano gye gikimanya oba family ye ekimanya. That is a mommy's boy or omwana bw'aba mukazi be bana abaana b'abamaama bw'abanga omuntu oyo gyali nga buli ddakiika kye mwagiwingako tasobola kukimaliriza naawe. It's a red flag. Cause banne bagenda kumuwabula bye bamuwabula byonna bifu tewaliwo muntu akuwabula mu relationship nga gwe kennyini oba n'omuntu oyo gwe muli mwenna bwe buli w'omusobya naye kaba katono akagamba abantu kitegeeza wooli si woolina okuba. That is a red flag. Oyo taba muntu mwangu. Omuntu oyo akuleetera okufiiringa small atya okuwulira nga toggumidde buli ddakiika ateekawo embeera etiisatiisa nemwa mu dating nkugambya buli wowo obudde dating abantu ng'abo obamanya era kyova olabanga nagambye abakazi ti ekibatomeza ebigambo bye babagamba mu kusooka mu weeks ebbiri ze waakalaba omuntu obisuubira nti we bityo bigenda okubeera. Give time sometime. Omuntu muwa obudde omudating omuyige. Omuntu akuteekawo nakwetera okufiiringa guilty all the time. N'obeerawo nga teweetegeera olowooza oba namusobeza oba kati musobeza. That is a red flag. Omuntu ayagala okubanga buli ddakiika akublaminga in communication. Kubanga buli muntu gwa dating mba mmaze ekiseera amanya schedule yo wetambula. Omuntu alina okubanga akimanyiiko ti mukazi wange akola mukazi wange saabwe sinyina kumusubira kwa bwe kiti he lwaki tannankubirako than arguing every time. Buli bw'omukubira simu ateekawo eri embeera lwaki wadde tonnankubira lwaki bwe bityo. It's a red flag. Omuntu oyo kubanga aba amanye entambula yo ebiseera ebisinga ayina kukubuuza bubuuza leero okereyo okunkubira kiki. You understand? Someone has to listen. Kabe mukazi kabe musajja alina okubanga awuliriza amanye butya bw'owulira oshegeera bw'obadde lwaki nakugambye okunkubirako ku saa 10 why didn't you call me naye ng'akubuuza ng'abuuza omuntu but not mu mbeera yakuboggoka. It's a red flag too cause buli muntu yeetaaga happiness. Buli muntu omuntu omukulu yenna w'abeera si wakuduumira buduumizi. Omuntu omukulu bamugamba si kuboggoka. Nfuna bulungi. Red
red flag esembera yoddala mu bantu bano bemuyita abantu balamu oba abantu bamula kubanga red flags nyingi naye zino ze neesigamako ye muntu alina platform ku social media nga tasobola kupostingayo bw'oba olabanga omuntu tasobola kupostinga nkutegeeza nti alina abantu bangi oba aleke kulimba either mufumbo oba alina gwasinga okwagala aleme kulimba nti tayagala bantu kumutegeera oba kubalaba mwembi bw'aba asazeewo n'agamba gwe gwayagala nkubuulira kibuuza abazungu ne bw'aba yakujja ku street nga weetunda you are his or her first priority bw'olabanga omuntu alina page naye nga tasobola kussaayo mukyali bangi kaseera ko tekannatuuka it's a red flag if you're telling me okukuuma relationship nkukuuma onjagala then you have to show people that you love me. How can you show people that you love me? Is to post me nsukulumya alaga abantu nti nze abala ne banajja mu bulamu bwo bajja kuba bakimanyi nti olina ddala omutuufu gw'oyagala kati ate bw'oba obakweka banaamanya batya nti nze gw'oyagala. It's also a red flag. Red flag esemberayo ddala mu bulamu okubanga ne waabwe tomanyi tolina muntu yenna wakika kye gw'omanyi wabula oli mu nnyumba weebasi. Those are the best red flags. Oyina okubanga omanyi at least nnyina oba kitaawe baganda be awo n'ogumirawo awo osobola n'okufumba nga n'okukwanjula n'okukyala tannabikola.